Okunoonyereza kulaga nga endwadde ezisinga nga kokolo ziva ku nkozesa ya mmere ng'eno, ekintu ekyeraliikiriza ennyo bannansi. Nga beegattidde wamu bannakyewa abali ku mulimu gw'emmere mu kibiina ekibeetaba ekya Food Rights Alliance basazeewo okuvumirira ekyakoleddwa bannakabondo ka NRM mu Palamenti okusalawo okukkiriza ebbago lino okujja mu lukiiko okuteesebwako. Kino kitegeeza nti etteeka ligenda okukkiriza emmere enjingirire okuyingira ku katale ka Uganda n'okuliibwa abantu. Ebbago lino lyaleetebwa mu Palamenti mu Novemba wa 2013 era omukubiriza w'olukiiko n'aligoba ng'ayagala wabeewo okwebuuza ku bantu ab'enjawulo. Wabula na buli kati tewali kyali kikyuseemu. Akulira ekitongole kya Siatin Jane Nalunga annyonnyola. And the purpose of our working around this bill is to ensure that we have a balanced bill which ensures that this country is protected. Bano bagamba nti okusalawo kwabwe kusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa ku bintu eby'enjawulo nga bakulembeddwamu bannassaayansi abalina obukugu ku nsonga z'emmere eno. Ffe twemulugunya nti ekisooka kya byonna abo be baayise babannyonnyole bamanyiddwa lunye nti be bawagira ebisigosigo bino sinakindi mukimanyi nti be bamu ku abo baweereddwa emirimu gy'okubikola. Situtegeeza nti be babikola, baweereddwa buweerwa mirimu gibikola. Kaakati obanga ayise enkima mu lukiiko olusalirawo ekibira babadde bazisuubira nkima bwe zityo mu nkola eyo kusalawo zitya. Bano nabwekityo baagala wabeewo ekkomo ku lukiiko ku bbago lino basooke bakole okunoonyereza okumala. Wabula n'abalimi bangi nabo balina okutya ku ngeri emmere ng'eno gyeyingiramu mu ggwanga. Kakano bagamba etteeka singa liyita wagenda kubaawo akatyabaga okusingira ddala ku nsigo ezikozesebwa mu kulima. Ensigo zonna ezikoleddwa mu nkola eno zikozesebwa omulundi gumu gwokka, nga kino kitegeeza nti omulimi buli mwaka abeera alina okugula ensigo empya era nga buli kyonna kyakungula kibeera kya kutunda oba kulya kuggwaawo. Anti eyo tesobola kumera songa obeera ozisize. Magezi Joseph y'omu ku balimi abali ku lutalo luno. Kati tuwulira obulumi okuleeta ekintu ekijingirire ate nga kirina n'obuzibu bw'obulwadde okuva ewaabwe bwakyo. Kyennyini bakugamba kirina obulwadde bayita biopirase, katuyita obulwadde obugezi oba okuwanvuya, naye nga tekinnaba kutuuka mu Uganda kuba nti kiri batuwegayirira tusayininge biki bye tusayininga nga tebamuza tulaga waliyo obulwadde ngaye tebuvumulikika. Njagala okugamba Bannayuganda nti Munnayuganda yenna aleme okulowooza nti kimutwafeko. Okutandika n'ekyokugatandika okweraliikira mu kyetunaaba tulya kubanga mu tteeka eryo bateekateeka okugatta emmere bino bikolere oba bi-GMO oba nga tusobola kwawula ettooke ly'obadde olya tojja kumanya oba olya GMO. Ekyo kigenda kuba nga kikumalako emirembe nga lw'otuuka okulya nga ffe abatayagala kulya bintu bye tutategeera nga olya ng'omutima gwewanise ndya mmere yennyini oba ndya bintu bikolere. Ekyo kyokka kimala okweraliikiriza nga Munnayuganda baddawo emmere yaabwe. Twalabye Nampala w'ekibiina kino mu Palamenti ng'abategeeza mmwe bannamawulire nti ekyokusalawo batwetaaga etteeka oba tetulyetaaga ekyo kyakkiriziganyiziddwako twetaaga etteeka. Ekibuuzo kye tuyinza okubuuza Nampala n'abo bonna baaduumira nti bwe muba mwakkiriziganyiza nti mwagala etteeka nga naffe kye tukkiriza era mwakkiriziganyizaako ku tteeka ki bye mwetaaga okuyisa oba mwakkiririza wamu mu ngeri y'akayoolagano n'okutwala tugende. Ekikwasa ennaku Bannayuganda bangi mu kiseera kino bakozesa emmere eno naye nga tebamanyi. Muno mulimu emmere nga muwogo, lumonde, ebijanjaalo, amatooke, ennyaanya, emicungwa, emiyembe n'amenvu. Bangi tebamanyi bulabe buli mu mmere ey'ekikanga kino ate nga n'obuyinza tebannaba kuvaayo kubuulirira bantu ku nsonga zino. Stephen Mwiri, WBS TV.